Yes, mukasaka tukakuwa tuolekera ikyatuleseo nakulo olwaliro era nga tukakuwa tuwekera kasema kagenda kubera kasufu nyo kama tuwekera ka action pact atira nga tuwekera kapya ku mutima gano gwa muno wachi bwe tumalisa katulina kasema kaitwa Delmon City ke tugenda okubanga tuzamu ate nago genda kubera mugoga sena bagamba tewali kuba stressing okuba mu video Joss Productions tuliwo bakuba buli kikakya cinema nabagamba Ronnie Entertainment asikala bakuze vyo plaza ya butuse liba agency bafa basufu enyo okamala nga batugamba rocket science bakutushako sema je tuolekedde ninga chebe katebaze bokakamni kagada begaso kutushako je tugenda okolekera iranga batugamba ba lip sync na wegasi omo nakulo olwaliro nibaja batugamba Sky bakutushiza ka Sky original bakutushako sema je tuolekedde mukutandika twatandikira mashekati gobwengula Irambo engula twajja paka munda mu ndege. Kakaino mu ndege waliwo olutawo lwali lugenda maaso. Olutawo no lwali lusitudde buli omu yenna yali ku ndege. Mulimu ne bamasheka abasibya abali mu swaumu. Ne nkugambye olutawo lwasitudde buli omu yenna ali mu ndege abakyala bagudde malako g'abasajja. Bannaddiini bafuuse bannaddiini. Ekiri mu ndege endege efuuse akabasha. Okumanyanga kyali kitabusi ono yakwati ku naita ne kamashini akasalemba ono yajja na American wizigani. Mulimu n'abakuba funguru katonda wa kyagira ate rudda ne baluka kyone kyali kiresewo embeera okutabanguka mashekati gendege tekinabategerekekwa nenga mbagambye tuli kwanjula kwa tuolekedde mugogwa sebakayise fight or flight ketuolekedde basoka ne batuzaako emabega essaawa 12 before bye tulengedde nga tebinabakubaawo erudda ku kizimbe ekimu waliwo Seruganda yajja ajja badala abali wana kasimu ne kavuga kati esimu egenda okuvuga agenda okebera bwatu kwaliko message yaliko yavuma buli kiri awo nekyayigo yali akute namuyiwe ettali wasuza oti akono faako ofutomanyira wejire gasiya mbwaza akukyalo kyonna kyalengedde kimujjeko waya gwe musoke muddeyo temugenda kujja nange olwaliro mugende kino kyali kimwetaagisa yangwe nga bukyali n'akwate kubonakkirira yingide elevator ne mukkiriza kati ate wansi eno chebe katese choteyo ya chika cha waguro kamera wenda nakozesa biometrics okuyingira munda geno tuka munda wayi kyekigena masoko muli hunter kyekigena maso agamba kino kyatuseyo babituletedde dakika 10 ezisema genenga chebe kakyabadde wessaawa ntono emabega onaitwa agent Simonzi kati njogera nawe njogera noli oyogera nange ngina kusaba gwe Sirika Robinson kyekigena maso bino twabifunye okuva ku asset yaffe yabadde mu Bangkok nasoka amuteerako bweba byatusewo saawa ntono ezisemega olwaki tubifunye bufunye kono lwansonga operation tiyabadde ku books zaffe kyekigena maaso basoja balina we balumbye nga bawoza kimu gositi iye sikategedde haine bivwako kasasiro omwerere bannange era kyewunyisa kubanga mu bitabo byaffe operation tuba tetugimanyiiko ng'ogaseko ne gosi gwe badde boogerako tetumutegeera kono osaaga kikyotegeeza mbu nsaaga gosi kyogamba gosi tomumanyi gosi temumutegeera sokodde ebbali nkulage gwe yajja akebera alabe gosi balina fayo naye tebalina kye bamanyiko yamugamba nti ayitibwa Black Hat terrorist oyo gwolaba ensi nyingi zazizze mabega kampuni nyingi zasudde ne mu Yemen oil reserves zaabwe yazijjawo ojjukira ne batu hacking aba ne tutagala gamba bosi waffe tewali alina identification emukwatako nga ye watabo kamala gosi ate kyabikadiringa nnyo mu bintu bya kompyuta soko gyolabe kiki ekyate nagezezaako okwagala okulaba muntu kye yabadde afulumyewo yawusi katonda yafulumyewo yawusi nga mulamu ku kamera zaabwe batosobola kumulaba bulungi gwe ki ekikuliko tokimanyi nti eno ensonga nkulu kati yamugamba senga sifuna mugwago ono bifo nga Brant anabakulya ku nsonga zino tuli fact geno malisa statement nga ate bosi ali wano wama tubadde twogera ku gosi tumuguddeko kono sokoleka enjogera noli Robinson kigwe kyobadde oyogerako njogera naawe ki kyobadde oyogerako nti eyo yensonga ki gyobadde oyagala okuggusa ani mani njagala mugamba nti abantu baffe ababadde mu Bangkok bebo be baasekudde kati mu Bangkok tetulinayo asset yo nasobola gezaako kubaako kyakola Bangkok team ate ki ekyagituuseeko
anti be bana boli aba screaming bagenze cooperation yabaletedde akabasha bagosi yabakoze eki kiki ekigenda maaso bannange kusuubiza ngenda kwanukula naye essaawa zonna nge ndi confused nga ggwe leka mbeeko kyekkakasa ggwe wuliriza yamugambe eno si safe place. Omuntu ateekeddwa okukola omulimu gwe tateekeddwa kola excuses. Osasula ssente nnyingi okubanga osobola okwanukula kiba kikubuuzizwa kubanga abantu bangi security yaabwe yeesigama ku ggwe. Owulidde? Otegeera kyegamba? Nkitegedde maama. Kirungi kaso kitegedde. Ngenda basama activating a Singapore team kati eneetuukayo mu bbanga kikono mu ssaawa ng'emu. Tetulina option ndala. Wono na alinye taxi. Tag number, then we can hack the cars. Tusobola ogezaako mu tracking buli wabadda. Gwe. Ngenda kusaba osooka onfunire maapu okussa ku ngeri gy'abadde atambula okuva ku warehouse. We tusuubira wabadde wasekulidde abantu baffe. What's the ETA on that Singapore? Bana Singapore team egenda tuka mu banga ki? By the time Singapore team eneetukira mu Bangkok bajja kuba ajja kuba ayiseemu. Twetaaga omuntu ng'ali mu Bangkok. Anti ekizibu tetulinayo muntu yenna. Singa bw'osuubira tuyinza okuba tulina gwe tusobola okukozesa nga batugamba Bangkok. Tuze ku saidi omu Bangkok. Kali erudda mu katukutuku waliwo omugezi eyajja. Yajja asalinkiriza mpola mpola. Yajja asalinkiriza n'akwata ekkubo n'atuuka erudda ku mmotoka. Mulimu Sseruganda yali yeebase bano bankola kiro. Olowooza no tamukubye empoole. Yamukuba empoole. N'akwata ekkubo amuggyeko obusiru n'ayagala atwale ne drink gwe ssebo. Abadde akubye empoole naye omulugube. Yagadde atwale ne drink. Leeta segereti. Kaisi abikono yalowooza badde bamutwalako just segereti ye kuba si badde bamutwalako drink yeka. N'akwata ekkubo n'akoleeza. Kyatamanyi ndi kamukubye empoole. Gwe kaana gwe. N'agusika bulungi nnyo. N'akata kagende kumbe kamukubye empoole yabadde alowooza katwala drink yeka kumbe kamukubye akajja. N'akwata drink. Teyasobola kutegeera. N'akwata ekkubo agenda owuutawuuta bw'ati nga ne ka drink kennyini kaaweddemu. Gamba tufudde. Ebituuse ndowooza nsooke neetereeze. Yasituka n'afuluma katukutuku. Tutandise waliwo ab'ekitongole ky'ebyokwerinda. Bagamba nti balina omuntu gwe balina okufuata ayitibwa the ghost. Babadde bamunoonyereza okumala ebbanga balina fayiro ye naye tebalina kye bamuyinako. Naye nga bakimanyi nti he exists. Ngenda kwetaaga ka breakfast newankubadde buli misana. Lwaki osooka n'onywa kakaawa? Ka kofi koba osooka. Kofi mwagazaaki nga ndi mu bbaala. Yafuna ekyupa. Nze siri mu Irish. Nokimanyi gw'ogenda fa ng'okyali muto. Bwe naaba nfiiridde mu bbaala yo gwetunda butuuzi bya munda weesasula ebbanja ly'omanja. Kiki? Kali abali wano akafanga ne kavuga. N'akwata ekkubo asooka akajja bagenda okudda amaaso okulengera. Katonda watufudde bannange. Essimu yali akubye ng'alabika amutegeera. Aya, yagijjako bujja teyagala mukwata. Essimu neddamu neevuga. Lucas ngenda kusaba tojjaako munnange nkimanyi weetaaga nkunnyonnyole. Naye nyinawo ensonga enkulu bifo nga sinaba kunnyonnyola ebyange naawe. Sandikubidde essimu senga ensonga eno tebadde enkulu. Ddala mu butuufu onkubidde essimu oluvannyuma lw'emyaka 2 onsaba nkuyambe. Catherine, emyaka 2. Omanyi toli wate. Nze siri kyaliwo. Siri kyakuzanyi kyakyombu okisula n'omala n'okijjayo okyagalidde. Tomanyiira. Twala emipiira gyo ogisonseke mu katofaaliko ofwe. Fuck you and die. Ono yagamba tufudde omuntu gwasubira okumuyamba yekyanje. Bafunamu obutakkanya mu biseera ebyeddo ono yamutunuulira. Bibadde rongo namba. Kali ate ebbala neevuga togikwata. Yamugamba togikwata. Hello, wamma nkuyambe ntya? Yegwe Mia. Ngenda kusaba essimu eyo sooka oginkwasize. Omwami omubalagavu w'enviri za Burundi atudde awo ku bbaala. Kali aba akyali wano. Ate waliwo abalala abajja baali bangi mu nnamba.
yagamba nfudde ezi bino byesaagala bino zebyesaaga Please, I can drink in peace. niwe waliwo ekifo wensobola okunywa kadrinki kange emirembe nga teri agenda kuntaataganya. I just can't. yakyuka n'agamba bano webituuse kati nkoye ebyokudduka nkoye yali nnyondo bamwokyerawo eŋŋuumi ono agenda okulya lutalo ne beebuuza nakyala ayogera naani kati bagenda okukebera okwagala okwa kisisinga gwayogere nenga fayo tebasobola kugifuna kiki Simmons? gwe Simmons wangi soko mpe update tutuuseewa Ghost about to arrive at Bangkok. anti anaatera otuuka ku Bangkok International Airport Singapore tiimu etuuseewa ebuuzayo essaawa emu okutuuka mu Bangkok aya tibagenda musanga bannange yasooka n'afuna ku bibye asobole okwekakkanya n'awutamu mpola mpola baabado Rodi abaali bamusazeeko bamufulumya ebbaala tinka ate simu neddamu neevuga mukama yeebazibwa okyali mulamu olabika okyejjusa kono si kyejjusa naye nsobola ofikisinga ensonga zino nsobola obifikisinga kati nsobola okuddiza layifu yo nsobola okiryalinga erinnya lyo sigenda kuddamu tambulira ku protocol za agency tuukira ku nsonga Catherine kiki kyoyagala kiki kyoyagala kono njagala onyambe olinga eyeerabidde nti sikyali nyandeege anti wano ogenda tandika bulungi gwe jasifuna takisi ekutwale ku airport wonootukira ku airport wagenda kubeerawo passport ekulinze bw'olowooza nsaga gwe kikola olabye ne bwe mba wakikola kyekiddako tulina high value target gwe tutrackinga nga kyetwetaaga fe omutuleetere mu Amerika nga mulamu nga tomutuusizzaako buvune jasi muleete nga mulamu soka n'abirowoozaamu myaka ebiri mazima mwasiranyiza eno mbadde ngenda maaso n'okuyigibwa abagwagwa tolina kyakufiirwa ate oba ogenda kuba ofunamu njagala ogezeeko tegeera singa wabadde wengeri ndala sandikutaataaganyiza gwe weka agenda okunyamba ku kino nyamba nkwegayiridde n'asooka abirowoozaamu yayita buyisi takisi amugambye gwefuna takisi ekutwale ku kisaawe ogenda funa passport baali bamuteeka ku no fly list nga tateekeddwa kulinnya ndege yasiranire eyo mu Philippines soka weerongoseeko bwana gundi kasa yakkiriza n'ayita takisi nakyanamanya nti kati kiwedde ngenda mukolera kyayagala tugenda kufuna twetaaga kabula agenda okukola ku passport ya Sseruganda oyo ajja ngenza okebera fayiro ye ngeri encrypted nange kiriya leesi yange tezikiriza gezaako okebera oyo yaani senga wakola ebintu by'oteekeddwa okukola ebyakuleesa wano nandibadde sikirya mu kasasiro okufuna aba rejects kuba kati essaawa zino nsindikiriza ogenda ofuna reject asobole okutuyamba ku mirimu gye tulina okukola covering ensobi z'otaddewo gwe tuukira ku nsonga katonda agamba nti agenza okusoma bw'ati nga kiraga Rodi agenda mu San Francisco Gosi agenda mu San Francisco muteeketeeke Raise asobole okulinnya endege kwe tusubira Gosi kwagenda okubeera Rodi taxi kabu yamutuusa ku kisaawe n'akwateko n'afuluma eggaali aya ng'atuuse bali ku kisaawe nimbutuufu omuyaayo ono yes of course amulaga nti atuuse Lucas Raise waliwo yamusumba ekibaka asaawe ekyakaki genda okebera bwati munda nga kituufu mulimu passport bamuwadde passport ye aya kasimu ne kavuga ndowooza kati otandise okunzikiririzaamu nsobola okufuluma kono ogenda fuluma message enkusindikidde yerimu boarding pass yo ng'ogasseko ne credentials nakugambye ebisigadde bigenda kuba bikwasaganyizibwa bwe maasobodde okufunira passport erikiriri mu ddakiika 37 ki ekira kyoyagala kukolere sooka ozigyeko ebyayita byonna waliwo ennyonyi egenda okwateko okugenda mu San Francisco bw'oba oyagala okuwa ki kyentadde ku mmeeza oteekeddwa okubeera ku ndeega eyo Robinson
I've noticed there's several spots along the Ghost Route. Agamba nti wetwali tugenda maaso nogezaako backtracinga Ghost waliwo ekintu kye mbadde ndaba waliwo ebitole by'omusaayi We're heading to the airport. yensonga lwaki agenda ku kisaawe On it. kibasegeeza gye yabadde baamusekudde n'afuna ekisago ne wabaawo amujjanjaba katugezeko tracking tulabe gye baamujjanjabidde Ghost Lodi atuuka wano kati information gye basobola osooka omusindika baamugamba mu target ali wounded omuntu gwagenda okusisikana ku ndege ali wounded alina ekisago yateekayo passport neekyali mu red erinnya lye likyali mu red terina bakubera cleared waliwo yali ebbali ndowooza assistant woono leeta tulabe gwe nagamba kano kamashini kalinga obwe Uganda okakoonamu bamu bwoti nekagira ne kakola kate kakoze wama have a safe flight mukama wange okay nasala yajja gambe tulekedde kapya vija gy'osobola shows ega bulijjo tuli ku mutimbagano gwa budo waaki Leave me now? kati onzikiririzaamu kiki enkola wano Katalina 5, you get your life back. bwe kasito tufunire omuntu gwe twetaaga obulamu bwogenda buddizibwa tumwetaaga mulamu He's bleeding. information gye twamufunyeko nti alina ekisago Okay. kaakati Any physical description yo n'endala height weight My, you've become a needy little bitch. ennaku zino wakona buli kimu kyonna weetaaga okikuwa No, you won't. bwe bigaana ngenda fuluma ntandike ko tosobola kudduka olw'ensonga nze nkuyambye otuukawo otuuse era kibasegeeza ojja kufuna obuzibu Do an early grave your heart, just as I did it. Rest assured, as soon as we have more intel, nze kakasa senga tufuna information endala ekwatagana ku musajja your best of mu kaseera katujja kuba tukuweereza naye kati esaa kye tusobola okugamba nti ali ku ndege alina ekisago ekisago kya mbwasi this. lukasi This time, ku mulundi guno make sure that ngenda kusaba ku maako oyo kakasa ekintu kimu viewers nti ethics zo ezo don't they don't intervene good ethics they don't intervene deliver the target. gwefuna bufunyi target omutuleetere Stitching together a parachute. amugambye ngenda kusaba nti ethics zo good ethics empisa ze ennungi tezi intervene nga gwefuna bufunyi target omudelivaringe gye tuli aya Thanks, Katie. You always give the best advice. mugamba sina kyakola munnange ebiseera ebisinga otera okumpa amagezi agakyasinze beinako embeera naye talina kyakola musajja wattu Hi Marcel, no, take your time, we're all waiting for you. 16-hour flight time today, guys. Weather's looking pretty good, apart from maybe the last stretch over the North Pacific, so just keep an eye out for that when we get there. 70% capacity in upstairs economy and 90% bano batandise oba preparinga abagenda okukola oba bakola mu ndege everybody, and remember happy faces. mujjukire tulina okubeera ne happy faces Fantastic, thank you. osega look alive buli kimu kisobola otambula obulungi balina oteekateeka bakakasete buli kimu kyonna kiri set by the time bagenda bagamba nti kati board nga aha Number Royce. jukira Royce happy faces look alive Oh, you know me. You guys ready up there? Does the Pope love muli beetegefu waggulu eyo send them up? china byamaliriza naye kale basindike bajje Happy faces, everybody. happy faces bannange Can I get a drink? Yep. osobola okunfunira akadrink ono tewali tabu ogenda kafuna munnange Mrs. Nazareth. bano ssebo ba first class Hi. mu kya Nazareth I'll show you to the seat this evening. kankutwale gy'ogenda otuula munnange You're seated in Diamond Elite's new Tranquility. ogenda tuula mu Diamond Elites kwegamba Seat bannange there. Seat 1A is a bit more privacy. seat 1A kwegamba abayi musoke mujje waliwo kyenguddeko Fucking news. mawulire ki In the gospel lecture for badde ngezaako tracinga omusaayi gwa Ghost 24 hours. ne wabaawo ka vet clinic ke yayiseemuko essaawa 24 eziyise emabega Photos of everyone on that plane. njagala musoke munfune ebifaananyi byonna ebyabo abali mu kalwaliro lodi yo n'agenda ku ndege kyeka bwe bamukubye ekyasi bwe yabadde eri mu yawusi ne bafuna obuzibu mu operation team yabadde genzeeyo bamukubye ekyasi n'ayitirako mu kavet kiriniki kalwaliro kajjanjaba biso ne bamukolako then n'ayitamu n'ayolekera ku ndege beetaaga details zonna ezeetaagisa basobole okusindikira Sseruganda manyi omuntu gwateekeddwa okukwatako kali agenda okugira bw'ati alina gwe yasika n'atudde ebbali ng'ekirabika eno egenda okubeera siiti ye mukulu ali mukuwuluguma Nervous flyer. manyi bintu by'endege bino binteeka mu mbeera Do you have anything strong? onoonywa kakyampagagu olinayo akali strong
sagala champagne ne I'll have the champagne. mugamba tewali tabu mpa kyampagane. Fuck champagne. Cabin crew, prepare doors for departure and cross-check. Seatbelts, please. Arigato. musibe sibeusi jammwe. Danke. Electronics off. Good Gracias. evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard this double-decker A380. This is your pilot speaking, welcoming all passengers in our first business and economy cabins to flight MK7517 to San Francisco. musajja watu alabika naye ebyendeege Prepare for takeoff. ebyendeege bino bimuyisiza ddala bubi kati alina osooka okweseti ng'akakaseti abeera mu layini kakaseti abeera ok ndege ekwata ekuba okusituka yasiriikiriramu okumala ebbanga neyenyweza beerabeerako awo mu ssaala n'osooka osabamuko mukama akubeereremu paka ng'emaze osetulinga mu bwengula n'owulira nti kati eri setodi noli okugamba nossa ekikoowe nga lodi bwakikoze olwamaze okutegera kati eri setodi mu bwengula ono omukyala She's lying. oyo omukazi akulimba 24 hours. essimu ye tenaba kuvaako mu kifo ekyo okumala essaawa 24 Enter. yabadde agamba simanyi oba yaze kumaki abaayi Some new intel. waliwo information endala gyenfunye Sensitive information. naye information eri sensitive mbadde ngenda basaba musooke mugitulemu nga mmwe mujje So, kaakati kiki olinawo essaawa eno damn why anyone would be posting. tugezaako okwagala okutegera lwaki omuntu akeera ku makya n'apostinga entambula ya gosti Someone had ku intaneti keep it to themselves, right? Yeah. kubanga singa information yaba agifunye yandibadde agisirikira But we have trade. kati ngezezaako okwagala otracinga soosi yaayo It's bad. ekizibu ekiriwo information gyevudde bibi lwaki bibi What am I looking at? ki kyentunuulidde What is happening? ki ekigenda mu maaso alaba ebintu bingi Mine, even in better, short term was went around the world 30 times. yagamba nti information wegenze online eraga nti seruganda gosti akwatako okujja mu america abamenyi b'amateeka ng'ogasseko n'abagagga bonna baatusizaako obuvune information bagifunye bwe bagifunye information bagisharinga n'abasajja abatemu abatujju kibasegeeza nti enyonyi ejjuddeko batujju beereere About the FAA. twetaaga ogezaako okwalatinga aba FAA kono sookoleke Stay calm. ngenda kusaba osigale ng'oli mukkakamu beera focus owulidde Nobody on that plane knows what the ghost is. tewali ali ku ndege eyo amanyi gosi bw'afaanana Before any- twetaaga tugezeko okufigalinga out identity y'omuntu oyo information tugisindike raise nga bukyali Excuse me, agent. nsonyiwamu agent Start torturing the vet, please. ngenda kusaba oyo vet tandika omunyiga oyo veterinary doctor tandika omunyiga tumuggyemu information nti kaali agatuuseewo information yagenze nepostingibwa nti gosti ali ku ndege ekwateko okujja mu San Francisco kati abagagga ng'ogasseko n'abamenyi b'amateeka bonna baatusizaako obuvune ne bapangisa abatujju naye kyewunyisa buli mutujja ali kuno ku ndege ennyonyi ejjuddeko abatujju bayinza okuba bawera n'ekikumi naye buli mutujja ali ku ndege tamanyi gosi bw'afaanana. The darkness is always strongest just before the stars are crushed by the ekizikiza ebiseera ebisinga kyekitera okubeera ekyamaanyi bifo nga ekitangala kinaba kunyiga oba munyeenyo baayogera biki Cayetano Montoya. But that was just a toxic label other used to smother me. onaawulira byayogera Now I'm Cayenne. ne kati nze nafuuka Cayenne. Cayenne knows that if you don't chase your dreams, Cayenne ekimanyi nti senga togoba birooto byo it's you. kiba kitegeeza ati ebirooto by'abalala byo bigatandika okugoba. Stay positive, my friend. Nenda kusaba osigale ng'oli positive munywanyi. Everything will become clear. Buli kimu kyonna kijja tuka ekiseera kifuuke kiriya. Yeah. Yasukamu n'asala wasooka stretching. Sala wasooka stretching mwawo mpola mpola mu magezi. Najja nga asembera mpola mpola. Genda okuzza amaaso munnange. Ng'omukulu si baali eri akwataganye ne bali. Ye alina emboozi buli wabeera n'emboozi. Yakwatagana ne bali basooka bakuba ekiboozi yamutula n'agamba owaayi. Kasajja tekalina mbwa. Kasajja ka tekalina mbwa jasi kasajja kogezi. Fuck champagne, yes?
I need your help with some very serious business. Yamugamba nyina kyenjagala osooka onnyambeko ensonga nkulu. Kono nsonga kyati. Just finished the choreography of my new show, but I just can't. Mbadde naakamaliza choreography wa show yange empya. Ninjagala ssalawo kwegamba ka final move kabeere katya. Okakasa kono butereevu ofaayo singa nkulaga. Please do. Yamugamba tewali tabu genda maaso ndaga. Yakoze choreography. Kati yagala final move alina moves bbiri naye yeebuuza nkozeeko eriwa. Move esooka yeno move number 1. Kati move number 2 yeno. Neebuuza nkonkuludinge n'eriwa. Quiero que te sientas como yo. Baabano. Ndoodo baalimu olwakaliyoki. See? Ndowooza olaba. I see. Ndabye. Kati nkozese move ki 1 oba 2. Can't you do both? Nze ndowooza tosobola zikozesa zombiriri. That's the positivity. Kati eyo ye positivity gye njagala muntu gye mbadde njogerako. By the way, okyogeddeko. Yes. Nsobola ozimikisinga up. Yes, katufune ne katusooka onywemu tuselebratinge. Nze byabadde byantabudde. Nga yeebuuza eriwa gy'abaggusa nayo. Kawuuta ka drink. Yes, yes. Kati agenda okugira bwati nga ddala mu butuufu bikola bw'oba ozigasa ezombiri osobola okufunamu ekimu nga kyakabi. Uno. Kankwate kubo ngene nfune drink omulala. Koye kaali. Musatu amusajja awo mu ndeege. Kati akwate kuba gye essimu. Yajja asindike kati aba agenda osindika message. Agenda okuza amaaso ng'atandise okuluzinga focus. Mu kuluzinga focus kino kyamuleetera okumanya kubanga ekituufu kino nti yakanywa ebyokunywa bibiri. Ekyasoose yabadde champagne yabadde amuyitako, ekyokunywa ekyokubiri kye kino n'amanya kino kye kimutaddeko effect. Okoso olina okureactinga ng'obudde bukyali. Nogolaba agent w'amaanyi yakwate kubo n'asituka. Mu mbeera gy'alimu kati ategedde kali drink gwe kaleese. Yabaddemu akabasa. Temufaayo. Ono kyali wange kakankutwaye mu kinaabiro osooka enkulongooseeko. Bannange gwe lwaki teweebaka ssebo? Kiki ky'otadde mu byokunywa byange? Yagamba ataddemu xylacin. Mbadde manyi agenda kwebasa. Niyo kyatunula. Tosobola sala musazi wa nsawo. Kyonkoze asobola okulwana. Once kasita detectinga. We can fight it. Then kati bisirani bye bikujjudde. Kamwisawo ne kamuteeka erudda. Togenda kulemesa ssebo sente za kayeni miliyoni 10 za dola. Ne basooka bakubaganireyo mu kinaabiro. Olutalo kuyogera ku bounty ki? Oba aliko omusimbi yakasuka eddali. Neka mwokya kamukuba omugere n'alani nkyakwongera nno. Okyaliko ebyo nkyakwongera. Okimanyi nti oli fani. Neze nekugamba nti oliko bounty sebo mbuuza sente ki? Bamutaddeko omusimbi miliyoni 10. Ezo sente zigenda kunfuula sita. Zigenda kufuula sita. Ekikwase na kutojja kubeerawo kundaba. Yagala okalwana. Kamutedeza ila sini mbyokunywa. Yesukuma n'akakona emabega. Gwesebo. Nikamwokya. Bane kakuwa. Ndeka. Yakatomeza ku toilet. Nikamuujja. Okumusawuka ttale. Nikamusitula. Ku kisenge gwesebo nokukiriza mwokya nnyondo ala bannange akasajja kafuuse akasajja kumulinya ku mukono gwe kamadafaka. At first I thought that you might be the ghost. Mu kusooka nabadde ndowooza ye gwe ghost. But look at you. Ne kati sooka olabe okusinziira munnayi ku ghost repetition gy'ayina toyinza kubanga gwe ghost. Tula bulungi kansooke nkunyige nkumiza omusu kiro kye bayita okumiza munno omusu kyagala mumiza musu kimukutte kimunyiga ala kimukutte akalooma keri yalina okubaza ngeri gy'ava mu kalooma yakwate kubo n'ateeka okugulu ku toyireeta n'asingira n'akisitula kati mu kisitula kikoona waggulu kyalaalira kumba omutwe gukutte mu kananka oba buno buyiwa amazzi jasiika esinga wabawo kafaya
kamuyingira mu paka wasimbongo ate rodi alika badde takabaze katonda atufudde badange aya yakwate kuba jasindikire bano message kuba kati ebituusewo ate biralamu okwisa commission yamulese ku ndege ngogasseko n'ebiguddewo birabika bikyuseemu tabitegeera yabasindika message ng'agezaako ballot nga nti alina gwasse ku ndege naye gwasse ku ndege alina byabadde ayogera ebikwatagana ku ssente ezamuteereddwako miliyoni 10 sokoleka ate abo anti Reyes gye yabadde naye sokoleke Brant ono omusajja ntwetaaga tuyita abakulu ekyokuyita abakulu kigenda kuba kyakumala budde anti saagala bukye ku makya tugende mu mitu bya congressional hearing ng'omulimu gwe tuteekeddwa okukola twakwasiza machinery kono wesi machinery we secret service yali wa secret service wesi machinery si Mark oli serious oyo gayi lindako bali abaamusalako ku luli mu bbala yabasekula bajjayo mirambo kati wabanga yali wa secret service yatuuka atya okubeera eyo anti yali consciousness abasindikidde message alina gwasse amugambye consciousness nga bonogamba nti ak'obuntu ke kali kamusiranyiza eyo uno atandise okwesika mpola mpola yajja yeewalula nasoka yiwaka amazzi n'afuna oba ku biki byanyoba bimuyambeko okujjabula n'okusobola okumuzza engulu kakaino ku ndege kituufu kirabika kuliko abajambula baali batandise n'okutandika okweteekateeka naye nga bwe batugambye nti ekizibu ekiriwo bonna tekuli amanyi feesi ya Ghost bw'afaanana kira baali wano genda okulengeralengera bokisi eri connected ku bintu yagamba waayi tebinkwatako si bye bihandiise n'ayitawo kasamala ofuna bye yeetaaga n'abiteeka wano ensawo n'agiteeka pembeeni waliwo abatandise okutambulatambula kati ensawo bwetuuka wano waliwo eyagyetika n'agijjayo wali okugijjayo bali muno batandise okutambulatambula waliwo omukyala yali atudde wano ng'ataddeko ebiwaani n'amala n'abijjako alina amaaso muganda wange agenda okuzza amaaso omwami yamuyitako ng'alina bba kirabika wa Sky Marshal bano ababeera mu ndege abakuuma n'ayitamu n'agenda emabega kati bw'agenda emabega nina kyanasuka we yali atudde n'amugoberera era yazaawo bulungi nnyo kikaateni sebo bano baagala kumanya ali mu kinaabiro ki ekituusewo banayaavueyo tugenda kusaabwana gundi ali mu kinaabiro gulawo oluggi munnange n'abala baagala kozesa ku kinaabiro kono musoke mumpemu akatikitiki weetaaga medical assistance mbeera gy'olimu si nnungi tuleete omusawo Sky Marshal yajja yagamba nti matter of protocol ngenda kusaba munaye kati oveeyo we bituuse soko mpe dakiika ali mu kweka mayiti ya Sseruganda bamugamba tugenda ku update nga bali bamusika mesema nga tugenda ku update nga mubanga etali lyawala bagenda mu update nga sebo ngenda kusaamu naye byonna bikole naye gulawo half manye endege enzunza olw'abasaabaze munaye tugenda kusaba ogezeko cooperating naffe ddala mbutuufu ono Sky Marshal omusaayi gufuutuka mu siringi gwaki ono olwajjayo emundu yamusekulirawo mu mutwe kati mudde wano mwenna munda kati mwenna mbaagala wano nabo n'abayisawo n'abaleeta munda katonda watufudde bannange tufudde Yesu Kristo baddayo batusse batumaliriza
musajja gwe tututta tukwegayiridde. Yajja n'asooka yeekebejja ono. Sandyagadde kozesa buno kubasiba muwulidde. N'amugyamu n'empingu. Kiki ky'oyagala? N'asooka amuyisawo n'amuleeta pembeni. Yabagamba ngenda kwetaaga mu nnyambe. Ono omusajja agenda kututta. Kakana mukakane. Mukakane. Waliwo Sky Marshal omulala ajja kujja atunoonya. Kinaatera obbagamba kigenda wulikika ng'ekyobulalu naye ngenda basaamu neesige. Lwaki tuba tukwesiga? Olw'ensonga ono ye sinamutta. Temulowooza nti ye namusse. Oli ye namusse olw'ensonga yansindikiriza okumutta. Kono yakusindikiriza nida mbutuufu oli biki? Ndi wa FBI. Identification. Kati soko tulaga identification y'omunayo oba oli wa FBI tulage. Najja abalege. Department of Justice. Agent Lucas Daniel Reyes. Office number n'agibabuulira. Sina kadde nammwe. Information gye mbadde mwetaaga yeno gye mulengera erudda. What? I don't understand. Sina bakutegeera. Bw'oba onoonya omuntu ng'ali ku ndeege. Other people who nga waliwo abantu abalala abamunoonya. Baagala kumutta? Yes, baagala kumutta. Absolutely lovely. We need to. Twetaaga tugambe pilot. Yes, mwetaaga mugambe pilot. Kati musooke munoonyeze Sky Marshal omulala ampe manifest. Ampe olukalala lw'abasaabaze abali ku ndeege. Ekirala. Osobola okufuna ekintu kye nnyinza okwambala ng'oggyeko bino. Waliwo bye nsobola okwambala ebirala. Bamufulya oba nayiti oba kiki. Katonda wange. Bino bye basobodde okumufunira. Butuuga alabye. Niti wali kyakola. Ate naakola ki? Ne Sserwatula tesobola kunywerayo. Oli bulungi? Buli kimu kinfiitiise bulungi. Ngenda basaba bino by'omu bisigaze mufunewo mbisa. Ngeno kira bwati nga mundu gyamukwasiza mundu. Kati nze njiteeke waggulu tekuli nsawo. Tosobola kuyingira ku ndeege ng'okutta embwasi. Ensonga lwaki embwasi ngikwasiza ggwe? Kati watya senga ebwatuka n'ekuba ebyasi. Akabaati tekaliiko. Nabadde ono bwatulula. Eno ye manifesti. Olukalala lw'abasaabaze. Akasi akatuusi kyabeka bagenda kwebaka. Kati wano nze ngenda otandikira okuyisaayisaamu amaaso ndabe. Mwogere ne bapayirota tubadde tetunaba. Then kati mugende mukikole mwogere ne payiroti. Owulidde genda ogende payirota. Gwe tandika n'eno kabini. Gwe kasoola abo omuntu yenna ng'ali mu mbeera etali ya bulijjo ntegeeze. Okay. No. Tufudde Katonda watwate kiki? Steve, they asked for some peppermint tea about 15 minutes. Yamugamba 36 ddi ayina byabadde antumye kyokka byadde antumye tebiriwo. Gwe. Such a little pusswap. Saagala atobeere mugwagwa. Extreme OCD with these kind of things. You know what? Omanyi? Would you rather I knocked you out as I tied you to the Sky Marshal? Oyagala kuba enkusibire wansi wa Sky Marshal ko nedda. Fine. Nsooke ntwaleyo kyayiwa omusajja ko n'omutwaleyo. Yajja. Yagambye agenda soka abayiteeyitemu abatunu alabe dda mbutuufu bafaanana batya. Bw'olabamu gwe weekengedde ng'omanya. Yajja ayitamu ngeri ya kimpowooze. Baabano. Lower deck, get here right now. What's up? Kiki? Ekyewuunyisa nno bino mbisanze wano. Asikanye baaji. Sikanye baaji ya wa Sky Marshal wokubiri. Kano kayita mpaka wako neri mu Cargo Hold. Kikituuseewo ate? Waliwo ekkube eddala lisobola okuntuusa mu Cargo Hold? Mpita wano ba waliwo ekkube eddala. Waliwo ekkube eddala naye? Wamaze kankutwale tofaayo. You guys go ahead. Mwe mugende? Keep an eye on nze tewali tabbu amaaso kanga kumire kubiri wano. That's him, that's a Sky Marshal. Oye Sky Marshal wokubiri. Babirako babiri. Aya. Kali yasooka ne yesika najje bali njagala olabe.
alina kyafunyemu ekirowoozo n'akwata ekkubo n'atuula. Understand? Sikutegeera. Agenda okulaba kano kali mu kwenyola keekwata ku lubuto. It's this guy that you're looking for. Ono gayi gwe munoonya. Are you hot? Kiki owulira ebbugumu Are you sweating? kubanga otandise okutuuyaniya sikutegeera. It's a cold sweat. Eyo bagiyita cold sweat. Kibasegeeza immune system erwanisa ekikulimu kyonna. Places I was wounded. And I Kulaba okutte ku kisago we kyabadde. run over you name. Baleka baakufumisa oba si kibakubyewo ekyasi. Gotta hand it to you. Flight attendant's a pretty good cover. Kineewunyisa era nyina okukkiriza oli wakabi okwera flight attendant ye good cover. Teri abadde asobola nakusuubiriza. Yaseka n'okuseka. Ghost is a middle-aged man. Abantu abasinga badde balowooza nti Ghost ali myaka nga 4. Kyokka Ghost kawala ka myaka 16 olina myaka 16. You're crazy. Oli mulalu. I can't even engage with this. Nze sobola kubeera mu kiboozi kyo kino. Nina ogenda okukola emirimu gyakuume kino kiwulidde. Ono ye Ghost nakyala yeerwanako n'akikuba. What the hell are you thinking? Oli musiru. You blow the fuse lines and get us off. Okimanyi osobola okwabya wano ffenna ne tufa. Anti bw'oba omiisize naye kati nkubye ku target. Ekituufu kiri kannakyala ke ka Ghost. Wedde akalaba keekwatakwata kenyoolanyola. I had an appendectomy. Bannongoosezaamuko wano. Kyasa okusobola okukijjamu. You do realize that there are dozens of people. Okimanyi nti ku ndege kuliko abantu abaagala okutta. I'm the only person. Nze muntu nzekka akwetaaga ng'oli mulamu. Is that how you play it? Oyagala kivuga bw'otyo. 15 minutes. Abadde agamba mbu teri amanyi. Nze kintwedde dakiika 15 okutegeera. Ate olugendo lw'endege lwe tuliko luwanvu. Ani yakupangisiza? FBI, I mean, look at you. Kuba tondabikira kubeera FBI. Over. Tolina soba. Way closer than I like. Anti naatera okubeera wenjagala. I don't need your help. Seetaaga buyambi bwo. Myself. Nze nsobola okwerwanako. You don't get it. Tokitegeera. There is no scenario. Tewaliwo senaariyo. I do not hand you it. Tewaliwo mbeera yonna we tugenda va ku ndege guno nga toli mabega wange. But you do know I can't just disappear. N'okimanyi sobola kudisappearinga kumala hours 10. Come looking for me. We have. Of course okussya ku security protocols baba bagenda kunnoonya. Did you not think any of this? Ekyo tewakirowoozezaako ng'osuubira okubaako wonkwatira. God damn it. What? Kituufu. Kikyati. God, he's so fucking annoying. Bino bitandise okunyiiza. Yeah. Ngenda kunyiiza yes. Oli mutuufu. Isha, the ghost. Isha the Ghost. Enteekateeka eri bweti. Keep your head down. Ogenda kubeera nange Figure out who we're up against. paka nga maze okutegeera baani be tutoba nabo. You got a better idea? Olina ekirowoozo ekisingako awo. Actually, and they all have. Ebirowoozo nyina bingi naye byonna tekuli kyekuusizaamu ggwe. Ekyo yagala okuŋŋamba Yeah. Unfortunately, none of those are going to work. naye ate byonna ebirowoozo byonna tekuli kigenda kukola olw'ensonga oli mu kasitode yange oli mu ttaano zange. You need me out there doing Nga bwe nkugambye nti onneetaaga embeere flight attendant mu ngeri gye batagenda kunsuubiriza. build, which apparently you can't have because you need me alive. Kubanga singa tondeka genda kola ki kyenteekeddwa kukola nga flight attendant ngenda kuba nzitibwa. Why? Ate nga kirabika gonneetaaga ndi mulamu ye lwaki onneetaaga ndi mulamu. That's right. No, Kiri ku ssente. something more fundamental. Tekiri ku ssente. Ensonga nkulu lwaki onneetaaga ndi mulamu. Oh, Mpunyirisa okuba nga oli desperate. because Yamugamba owunyirisa okuba nga ndi desperate. Nze naate. with a heavy Ndaba weefuula wakabi. Olina ojjudde arroganse. Ate ekigenda otussa. Fine. Yamugamba fine kale tewali tabu. I obviously don't trust you, Nyinza okuba sikwesiga. but I guess this is the best option. Nekirabika option yokka gye nnina gwe wekka ayinza okuba nga onneetaaga ndi mulamu. Abasiga newankubadde tebannaba kukola identification kuzi tebannaba kuntegeera. Nekirabika ate ekigendwa kyabwe kyakwagala kunzita. Call me Isha the Ghost. Ate lekera okumpita Isha the Ghost. Casper. Kati nkuyite Kaspa. I've asked. Nekyanyina emyaka 25 sina myaka 16. Bano ensonga bazi bayitiramu bapayiroti. Obadde kinaawe. To do. Katugenda kukola ki? It's door locked until we. Oluggi mu luggale For any. paka ng'ennyonyi eri ku ttaka. Temuggulira muntu yenna okuggyako nze. Ate ba flight crew And you don't know which passenger they're looking for? temumanyi musaabaze gwe munoonya Until we land. paka nga tumaze tuuka. Nnyonyi ebuzayo essaawa 8 okulandinga gwe jangu. Abagambye temubaako gwe muggulira okuggyako nze. Man. Right, call it in. Soko yite bakama baffe. The channel's static. Reboot it. Channel neri static kono soko giribootinge.
n'agirwanarwanako nga tedda. This might not be all bad for us. Kiyinza okuba si kibi ku saidi yaffe. Sully. Tuyinza okubeera nga Sally. Guy lands a tiny plane on Hudson, guy gets a book. Yasobola okulandinga endege mu mbeera gye yagilandingamu ne bamukolamu akatabo ne sinema. Sinema Tom Hanks yazanya nti ye. Ali nange Hanks mwagala. Kale. Bwe kibeera bweso then. What's shaking, Royce? Royce ate gwe kiki? Bagenda okudosikana Royce nga tabiriimu. Okay. Oli okay? Yeah. Absolutely fine. Absolutely fine. Fine sinambwa. From the fact that we're 40,000 feet up in the air. Just wakubanga tuli mbwengula futi emitwali na tulina n'abatemu abali ku ndege. She asked me for an apple juice. I thought she was going to pull my eyes out. Hey. Why? You got this. Gonna be okay. Yamusaba n'amugamba ngenda kusaba kaka tugenda kubeera okay. Ino safe place wano we tuli safe place. Upstairs, check out first class. Ngenda kwate kubo ngende waggulu soke ndabe mu first class atolagawa. Tugenda waggulu. Nyino genda waggulu nekebejje. Osegera. It's a safe space. Of course, no safe place. Jay needs a coffee. Waliwo ali ku ntebe yetaga kawa. Waliwo ali ne ku 2017 di yetaga blanket. Kati agenda kuza amaso kulenga gwa mugamba yagala kawa. Yasoka n'akoma woko. For 8J. Ogambye nti 8J yetaga kawa. Right. Yes, yetaga kawa. Kuri kali yeka mutwalire. Juice. Kamutwalire ndoza ka juice mufo kya kawa kamutwalire ka juice. You've got this. Nego sigala ngosa deep breath tofayo. Songo jaji kwasaganya. Today. Nakwate kubona ayitawo. Kakaino yajja. Coffee. Natuka sebo bangamye nti wetaga kakawa. Kwako munange. Namalo musimba nayitamu natambula kakaino bwalabiriza. Uno yajja sikano omukuru n'omukuru yalina okubayamba ku manifest. Naye ali eno bw'abeera mu first class abeera mu bibozi. Why? Linda mu. Just take your time. Lovely. That's for you to enjoy. Can I get you anything else? Is there anything else? Awuli obusungu gwe sebo Linda mu mpamu eddakiika obadde kibeera awo. Thank you. Kati awuli obusungu kubanga ensonga z'aliko sebo z'amaanyi. Issues cool down on Weetaaga Isha nkubidde essimu n'angamba nti weetaaga manifest. Nkimanyi oyagala kukola mulimu gwe ffenna tuteekeddwa okukola emirimu gyaffe ino first class. Abantu bano tulina obbawa services seetaaga bataataaganya. Diamond Elite. Bano babayita ba Diamond Elite. Bali notorious. Basobola otuwaako reviews enkyamu. Gareth Sebo. Yes. Wange. I'm only gonna ask you this nice. Ngenda kusaba omulundi ogwo. Could you please give me the... Ngenda kusaba. Kumbe. Wewe yakwate kubo najja. Ayambadde masiki. Kasajja kagala mufumita. Kabadde ki. Ne gusoka gusekaawo. Akasajja kabadde ki kagala kumutta. Kotoko lindeko naawe. Ekituufu kiri tiwe baba bakwagala kutta lisi bandi badde banoonya gosinga wuyo wokuttibwa kati ate ye bamuttira ki lindako gwe ssebo oli biki kumbe triad bano bakibanda b'e China yamukwata ne basooka benyola akasajja kawuttula nvaako omutwe kamukwata borozi ne kamukwata ne kamunyweza ebikopo kabikutte kabinywezeza yakanyola omukono ne kanyola borozi yakatomeza ku girasi kagenda ovayo nga egirasi ekutte mu liiso bwe kakuba omulanga kabadde ki ne kabitagalamu awo ne kabitagalamu ne katomera eri tekamulaba nokagalamu otya unaabuuza ki ekigenda mu maaso kuba ecupa ne kamutomera wekamutadde wansi yebuuza kyakakolera yakola begirasi neyeyongerayo mu liiso kumbe no tekaliko kakaina ttiimu musajja buulirako ddala kamwokerawo omugera akalala bano batriads wabula yebuuza bamwagazaaki bwe kuba kutta lisi bandibadde banoonya kutta gosti kati ate ye bamwagazaaki ekyo kyokka kyeki kyamulemya okutegeera yakwata ecupa n'afuna n'endala otooza ngenda badduka sigenda badduka bwe kuba kuseka kaguseke bwe kuba nti gugenda seka omukono kaguseke wama gwe sokodde ebbali omugenzi asokadde erudda mugenzi adde ebbali bino kati byabalamu owulidde nti ye si byabalamu nti ye tukubakani cupa nezikaaba kubakani abukuba kakota gwe fumite girasi n'amuyuzaayiza obulago
Numubirese yes. Kano kamuva manju. Yesika naita waguru. Leta foko. Nikamufumita foko. Na mukade yakuwa omulanga. Mama tofayo kaka na jangu. Kansoke nkujje wano. Yakasika benyondo. Tochigeza. Gambye togeza. Yakakuba tule ku mutwe. Banange. Endege efuse endege ensonga zifuse enkalu. Waliwo akamutomera paka eri munda. Kakaino ku ndege kuliko muharabi yono gwe bawadde ebyokunywa. Excuse me, miss. Nsonyiwamu maama. Would you happen to know where one can find $100 million? Waliwo milioni 10 ezabbibwa eza cryptocurrency. Omanyi wensobola okuzijja. Zasembayo. I think I read an article. Yagamba zasembayo kulabibwa mu Djibouti. Laundered money, right? Waliwo article gye nasomako nga bagamba sente ezo zaali z'abayaaye. Last morning at the age. Zaali z'abajenero okuva mu Yemen. Certainly did. Abali bakola ebintu bimenya amateeka. Associates in the Congo were Naye ate waliwo bakyali banga abali mu Congo of the attacker. abasobodde okunnyonnyola omuntu eyabba ssente ezo ate olowooza ali bulungi. Yatandika kutagala kamuwadde kanyo kawulire. Kamulabye ne kamu identify nga ne kamanya ne kamutegeererawo. Kuno kabadde kalina okumunyiga. Kansubire kacyayi kakutuddemu ebyaddala. Laba omukulu. Mukulu alina gwaguddemu. Labika yo omukulu w'aba triads wano. Yakulembedde mission. Muganda wa bamufundizza wanene. Naye gwe kikyo nnemeramu. Lwaki olemezaamu? Banaakamenya omukono. N'akeetika. Gwe yayita wano. N'akasika ensingo. Akakutte nga bano abazannya ekigo kya Bumbashi n'akakutulirawo ensingo. Saagala. Allah. Ebintu bimutabuseko ensonga eyabadde ennyangu ate etabuse. Yasobodde okutegeera ghost ne munnange. Kati agenda okugira bw'ati ku ssimu z'abano. Ng'essimu z'abano ekituufu kiri nti balinako ekifaananyi kye. Yeebuuza ekifaananyi kye bakyagaza kiraba mwagaza ki. Muntu abadde inactive okumala emyaka egiwera. Yes, eri gy'abadde waliwo abadde bamuyigga. Waliwo ali eyo. Kono si kiwaka then kati jangu. Tai Wadeng. They have something against you? Yamugamba nti bano bakulinako obuzibu. Anti oba osanga. What the fuck are they trying to kill me? Lwaki bano abasiru baagala kunzita? Gwe? I don't understand. Sikitegera baba abayigga nti ate lwaki baba baagala kutta gwe. Nange kye kyannemye okutegeera. Gomanyi lwaki baagala okunzita? Why are they after you? Omanyi lwaki batuyigga? Andi nze ku side yange the ghost May have blown up an electronic. Nyinza okuba nyina electronic factory ginayabya eyaabwe. Kati lwaki wakikola? They use child labor. Baali bakozesa abaana abato nga babakozesa ate nga tebasasulwa, child labor. As in slaves? Abaana abaali tebannaba kwetuka nga bakozesa nga abaddu. Sure. Whatever you say. Kyonna kyoyogera. The whole world is glued to their screens all day, not realizing that their cheap phones are made from little kids. Yamugamba nti abantu bonna mu nsi eno batambulira ku masimu kibaali tebamanyi nti amasimu ge bafuna ku layisi. Abaana abato be bakozesa mu kampuni ezo kyokka ate nga bato tebanneetuuka kubanga bakola. Gwe ngenda kusaba soko nettikire mayite zino zonna oziteeka eyo. Mugambye ebyo soko biveeko. Bituuse kati twetaaga kubeera abantu balamu. Yasindikira bakama abe ebifaananyi. Lwaki abo gye bali baagala okumutta? Agambye nti waliwo yamutaddeko hit. Yamusindikidde abatujju bamutte. Okimanyi kirabika twadidde omupangulu kufuna n'omuteeka mu bizinesi za gavumenti. Ennyonyi eriko aba civilians. Anti alina nsonga lwaki aba alimba. Nze ndowooza ali deranged. Katonda wange.
So this operation is going awire. Brant. Watali bya kisiru kono gambye ki? We just got out of hand and ensonga eno tubadde tugivuga kati we bituse biri out of hand. So I need to know exactly. Twandi bali tufune engeri gye tusobola okugezaako okwetereza singa bakama ffe bajja ne babuuza kati neetaaga manyani gwe tuliiringa naye kuba nze kati simumanyi osegera simutegeera ne kati gwondaga nti tuwa tabbu yamugala oba kyoyagala tiwali tabbu ngenda kulira mwaha. When Reyes was in the Reyes we yali mu Secret Service abakuuma abakulu baali baamutwala ng'akuumira ku saidi eyo mu Bangkok. Attached as part of a team to babysit. So kati baamuteeka ku timu yalina okubabysittinga high value diplomat kuva gye tuli. Deeply disturbed diplomat. Ne diplomat gwe yalina okukuma yali musajja wa ttabu yali wambwa. Atya. Let's just say that he tugambe nti omusajja nga ye yalinamu omuze ogukozesa bamalaya ate n'abakuba. Kati yali Lucas teyamanya nti Rodi alinamu omuze ogwo ye agenda okugira watti yasiikana akasajja ssebo kali ku mukyala kamukuba. Yava mu nveera yakuba akasajja yakakuba bubi nnyo nga bw'okiwulira. Kakati kibasigeza akasajja kakigwana. Of course 100% kakigwana kyakakola kusa kuche kali kakoze. Just lwakubanga munnaye gwe yakuba yali muganda wa Muhozi Kanirugawa. Kati okuva olwo baamuteekako abaana bamuyige. Kati kyenkusaba ombuulire ojja otya okubanga omumanyiko bingi. Twali twedatinga way back mu biseera ebyedda. Sokoleke. My career with the agency. Ne kati omulimu gwange nalina ne agency nali sigenda kuteeka mu ttagali nalina osobola omuwaayo. I tipped him off. Namulabula before nga sinaba muwaayo. Asobola okuyitamu ng'obudde bukyali. Kyova olaba okuva olwo mpaka kati abadde ayiga baamuteekako abasajja bamuyigge. Like the years have turned him into something inhuman. Kati yatuuka ekiseera ndowooza naaba nga takyalimu kaabuntu kono yafuuka mulala. Tudda mu ndeege. What did you do to Mrs. Nazareth? I may have given her an ambient. Mucha Nazareth omukoze ekikono mukubyemu just wana akayiso mwaddemu akalagala. Being an economy, being around these people is very stressful for her. Abakyali wano ngaze. Yakwate kubona akunumba tufunyemu tagali. Yaki. What's this? Another factory? Eno factory endala. Another region altogether. Just region indala. Yo region indala. Yeah. Omwade omuseoba. Anti siri musawo nze mukoze kye mukoze. Give me a bunch of this shit. I don't know. Ono vet doctor ina bye yampadde sabitegedde oba yampadde bichoba mufino ba antibiotics data. How am I supposed to protect you when all of your enemies nasobola ntyo okuprotectinga nga balabe bona bona abaagala okututa totandise kutta basaabaze. What is coming on? Nze sikusabanga ko kumprotectinga kona ebyokutta biki byemwogerako gwe sala. To the galley and checking all the passengers they're still. Genda eri osooka ba basaabaze. When it looks murderous. Gwe bw'olaba mwafaanana obutemu ng'ogy'otutegeeza. How am I supposed to trust you? To be honest. Kati naakwesiga ntya? Nze sifaayo bonnesiga oba tonnesiga. You could try. Ngenda funa wenkusiba kono gezaako. Abaye tulinamu tagali. Abasaabaze abasinga bonna balina ebifaananyi byo. Ni kono bonna. Abasaabaze abali sayidi seeno bonna abasinga balina ekifaananyi kyo. Kiki? Naakwate kubalingiza eyalabe. Nga kituufu balina ekifaananyi kye. Allahumaka. Kibasegeza ati bono bonna buli afuna ekifaananyi mu tujju. Yavaayo n'atomera kino ebituuse kati asazewo abambalire ekijja kijje yonyina esooka egwamu etsatagge gwokutegwa okuba gwokutegwa osekula ono yazzawo kateni ziri mayiti n'asooka azibika bano baavaayo eri nga bitabuse kyekigenda maaso baddange
gwokuba Joseph tagobuza kuzende usiba kuyanja baba no gwokute gwosekula yuna atandika byokwekwe kakati abikoyi mutomeza bananga waliwo yajja sebo rasta nasoka munyweza gwesoko veyo kiragero kwate kubo kulingizayo okulaba nga nakyala ina gwayambaze ekivero nampa omuggo kati ate okolaki ngezaako kuyamba senga bakimanya nti ngezaako protectinga omulimu gwange ogenda gukalubya fembi tukimanyi gwoteekeddwa okubeera nga oli invisible osegera kumbe waliwo akawulidde baba bali wano waliwo yajja afuwa omukondeere mpola mpola baba no kati gwe ssebo mukondeere ayinamu akambe tugenda kwatika kuona ani aganye tugenda kwatika kikuba emiggo kino kyava amabega nekikwata nakya kyabawulidde nga boogera nekimanya nti ono ye ghost ate yaliko amajja lutalo kikuba obugalo sebo kiremezaamu gwe sebo kuba emiggo terera gwe boy aya banamukutula ensinga emabega bamwisizaamu ekyamba ebbali mbeera gyali musi ennungi eri awo kino sebo kiremeddeko yakwate kubo najja soka akinyweza nta gwe sebo nta nze kino kiremedde kunakyala ekikwata mu liiso omanyi naye tagenda akuba olugi ne kamukuba furampeni omanyi bw'obanga olwananga n'omukyalo kakasanga mu temulwanira mu kiyungu bwe mulwanira mu kiyungu aba amanyi buli kimu kyonna we kiri bakakondo bintu byakwewuzuumya omuntu n'okakasa nti omunozezza nakwate kubo nafuna seat belt nasoka agiteeka ono mu bulago namunyweza ojja kukkiriza gwe ssebo leka wewe nagayo obanga olwananga n'omukyalo kakasanga takutwalanga mu kiyungu gye mba mulwanira aba amanyi omulawo omusekuzo akambe ejiiko efooko fulampeni esepiki esigiri byonna we bibe aba agenda kuttira mu kiyungu gw'olwana ng'odda mu ddiiro kino kiba kijja birawo mu jjolo waliwo eyajja n'amufumita n'akabina ono akuba n'ettayi oyo ali nange banayite mmukuba ali nange mulekerawo mbagambye ali nange mubadde kyate nakyakirabika bano abamanyi Strip mining company tried to force them off their land in the Wudang Mountains. I brought it back. They were grateful. And Lord yagamba nti waliwo bano gye nabayambira mu Wudang Mountains eyo. Okay. Bami ne basiima mu kusima ne basala at least bampe security. Ke bamukubye nno kazirisa. Nabi yabakole abambi ne basiima. Geno kebera n'ebisago si birungi. Ebisago tebirabika bulungi. You're gonna be okay. Genda kubeera okay. Anti nedda sigenda kubeera okay. You're quite fucked, actually. Yes, you're fact naye. Yasimba njagala kukakanya nkutegeeze. Twetaaga tumutwale wali chef. Then has his photo. Anti kati buli muntu ali ku ndege alina ekifaananyi kye tekijja kubeera kwegati wali chef mu ndege. Ko tuyitewo. Bayitawo n'abagamba muleete no manyi wajje tusobola ogezaako muteeka. So, explain this to me again. No. You'll be fine. No one's trying to kill you. Yeah, but why is anybody killing anybody? Oh my God, just keep an eye out and call down if things get fucked up. Get fucked up. How much more fucked up can it get until it qualifies as being fucked up? Esaawa zino ebintu byamusiraki ono yabaga nekadda mu butuufu yeetaaga amanye paka eno wansi. That hat's on the one in the front galley. That's the service elevator.
Can you lock the elevator? Yeah. Osobola okugala elevator kono osobola okugigala. Thank you. Bali babe nga tebakkirira wansi. Bano kye baakoze kali kaveeti. Here's a mark. Basobodde okajjamu information baakajjeko oba biki ku liiso kati bali wano bakola facial recognition balabe. Byasembeyo okulaba nga kuliko Isha Malik. Gwe yasembayo okulaba ayitibwa Isha Malik. No Isha Malik alabika ye ghost. Kati atono n'ayitawo n'afuluma n'agenda. Dabano bano bapayirota. Olowooza tufuna kyenkana kika katabo ku ddiru ya katabo kono 30%. Comms are still down. Communication zikyavuddeko. Autopilot's working now. Ne autopilot ekola bulungi so katukyali ku mulamwa. Ate embeera y'obudde. Such clear skies ahead. So far obwengula bulikirya kono sokolengere. Chokolengere bali. Okyawoza obwengula bulikirya naye sokolengere erudda. Kagene eno munda waliwo kimashini nakyale yali akiriko nabyali mu kikwasaganyaawo mpola mpola Sseruganda najja yakwateko najja n'asooka asika bulungi akatebe n'abisawo n'abiteeka ebbali leese ebyokulya okay. Kakati maama soko mbuli ekyekigenda maaso gy'otya okubeera nga yeggwe Ghosti. There are over 200 million. Agamba nti waliwo abaana miliyoni 2 abasuulibwawo nga tebafiibwako mu nsi yonna. So kati nakulanga abo abaana. Nimala n'entundibwa nga nimatunda mbana bakya trafficking nga nyina emyaka 7. They soon discovered that I had a different value. Agamba nti abaali bantu tebayite bamanyi bakizula luvannyuma nti nimu ekyenjawulo. Abaana abasinga baabafulanga abasoojja. Abafula kwega babafulanga ebyenjawulo byakulwana n'ebisigadde naye ate nze we bakizula nti ni mulungi mu IT. Baali balungi mu bintu by'emmundu naye nga mu bintu bya technology bali exposed nga basobola okuyingirwamu. So kati awe bantwalira n'ensobola okugezaako bayamba. Esegezi oli haka. Yes ndi haka. By the end I could bypass. Kyatuka ekiseera nga nsobola bypassinga firewall. Nga nsobola okuyingira ku database yonna. Any drone in the sky. Nga nsobola okomandinga drone yonna ebeera mu bwengula. The atrocities I was forced. Ebintu ebyankakibwa okukolebwa abantu abo ebyatwaliramu obulamu bw'abantu byali bingi. So I escaped and went off the grid. So kali nabaddukako. Spent the next decade of my life. Emyaka 10 nenjimala nga ngenda maaso n'okubaako kyenzimba. Hoping that it could undo. Nga nti oba osanga ekyo kinaayamba okugyawo damage gye nali nkoze. Wazimba kyakulwanisa. The most powerful nazimba computer kyasokubera y'amaanyi ku nsi kuno. Ekiyinza otwala emyaka 10 abasigadde ogikola. That thing can do it in. Ekintu ekiyinza otwala ebbanga lya myaka to encrypt ekyo ekintu kisobola okukikola mu sekendi 3. The power of that device is limitless. Eyo device eyina amagezi bwe gato aga computer. In the wrong hands. Singa beera mu mikono emikyamu kiba tekijja kukola. I suppose you consider yourself the... So kachiba kitegeeza we okitwala okubanga eri mikono mituufu. I can change things. Nze kimanyi nsobola okukyusa ebintu bingi. I just want to stop what happened to me happening. Njagala gezaako okulekeraawo ekyantukako kireme tuuka ku baana abalala. Kyantukako emyaka egiyise emabega. Nkuwulira emboozi ngiwulira. Musimba ku byokulya basobola osala pressure. Kali no ekintu kikyuseemu ekyewunyisa bali bamaze okwidentifyinga Isha Malik. Isha Maliki ye ghost. Not as smart as you think. Toli mugezi nga bw'osuubira. Kyokabana bwe baade basobodde okugezaako okwidentifyinga. You know why? Omanyi lwaki nakuleeta mulimu guno? Because you and I are the same. Olw'ensonga gwe nange tuli kyekimu. Cutthroat. We'd sell our own kids to get ahead. Tusobola n'otunda abaana baffe okusobola okubaako bwe tulaga. Playing both sides. Kati essaawa zino you are playing both sides. Olya mu lulime ne mu luzise. Wangi. Forensics run the lab. Sobola ofuna aba forensics ne bayita mu life yo eya weeks 2 eziyise emabega. Ne babaako kye bafuna ekiyinza okuteesa mu matigga. Saagala weefuule mugezi. Mbulira ekigenda maaso.
anti kati jangu. Source close to the ghost contacted me. Waliwo source ali close eri ghost yancontactinze. Nangamba anti ghost alina ekintu kyagenda maaso n'okuzimba ekisobola okukyankanya industry yonna. Deal to do an exchange at SF. Ne tukola deal ne mugamba nti ngenda kubaako kyenkuwa. So ne interesting essimu ye paka mu Bangkok. There is a plane filled with dead bodies and murderers about to land. Essaawa zino waliwo endege ejjuddemu mayiti ng'ogasseeko n'abatemu egenda okulandinga. Tukira ku nsonga ebyo weetoola seetaaga bimanya. Source wanted $1 million. Source yali ayagala akakadde. Ekirungi yali amakya. So then I thought, well, so kanendowooza ghost. Singa nzijawo ghost. Nsobola ofuna ekyo kye neetaaga ku bwereere. You just murder her so you don't have to. So kati waliwo yagala kutta ghost. Oleme kubanga ofuna buzibu kono bwe kyali. Post the ghost itinerary on the dark web. Naku bbiri eziyise emabega nengenda posting entambula ya ghost ku dark web. Killer trying to collect the ghost bounty took the bait. Kati buli mutemu yene yali ayagala okutta ghost n'agenda kwegamba n'atekinga bait ne bamanya wajalaga. Ne balyoka basindika abatujju ku ndege. Oh yeah. Ate Raise. Fucking hell, what a psycho, huh? Raise ye nabadde simusuubira nti asobola okubeera bw'ati aggressive. Naye agadde ensonga eno ngikwasaganya ngeri quiet. So, just went nuclear and n'ekifaananyi kye bwe kyatambudde. Embeera n'esooka eva mu mbeera nga bwe nabadde nkibaze. Naye kati bwe twogerera si kiwa nti mulamu kuba kati buli omu yenna abadde alina okumutta. Kati mu kufa kwe nfunye ekifaananyi ekituufu ekya ghost ne nkibasindikira. Whoever owns that device is yenna agenda okuba nga alina device eyo eyazimbiddwa agenda kubeera multi-billionaire. That I should just trust you. Kati gwolinga ngamba nti nkwesige bwesizi. Irrelevant. Ekyobwesigwa nsonga nkulu. On earth know about. Nze naawe ffeffekka babiri abamanyi ku device eri ku ndege eyo ghost gye yakola computer. You could turn me in. Either osobola okumpayo eri bakama baffe. Playing this unholy pile of shit you're currently presiding on, or kubanga kati essaawa zino olina ebizibu bingi ebikutuulidde oba si kyosobola okunnegattako ne tufuna ssente z'otasobola nakuteebereza ku nsi eno. Nga bwe nkugambye nze naawe cutthroat twagala nnyo ebiggwa. Kakaino kano karoodi tiimu gye twatandise nayo kugamba tiimu gye twatandise nayo yabadde operatingira mu Philippines oba mu Bangkok. Ke kabadde kagisindise era nga tiimu kali kagisindise ekwate kuba egende ette gwe twandise ghost basobole okukwajjacking oba okuwamba kompyuta gye yali akoze. Ne tiimu bwe yatuukayo nesekulaba esekudde ghost n'ayitamu n'abaleka nga abasse. Kati ko kikaali kabaze okuba nkasobola ofuna kompyuta eno nga ghost kamuse kompyuta ne kagifuna n'ebira mikono gyako ne kagitunda ku black market ne kafuna sente eziteekanika. Kyekyabadde ekibalo kyako era kagambye nti okulinnya endege nga kamaze okutegeera nti ghost alinya endege ke kafulumya entambula ya ghost ne kagifulumya nga kaagala ba criminals ngogasseko n'abagagga ghost be yalatuzizzaako obuvu ne bapangisa abatemu bajje bakattire ku ndege yasigale ng'afuna kompyuta eyo. So now you know everything. Kati omaze n'otegeera buli kimu kyonna. Nze njagala kumanya ki ekyakuleese wano gwe ssebo. I guess this is my last shot at redemption. Guno gwe mukisa gwange nze gwe nnina ogw'okweddaabulula. Ng'owaayonze. If I bring you in alive. Ati singa nkutwalayo ng'oli mulamu. Ngenda kubeera free. Nze baali bansiranyiza eri mu Bangkok. Free. Nga bantekana ku lisi ya butalinnya ndege. Kati ogenda kubeera free kola ki? Kubanga ogamba nti ogenda kubeera free olinga agamba nti baali bakusiba ng'olina ekyamaanyi ky'okola. Isha. Yagamba nti abasajja bavuddeyo yonna gye bavudde kati batandise kuyiza baagala kukkirira wansi eyo gye muli. Baagala kujja gye muli. Balina kati kifaananyi kyo. Mugende musooke musikiwalinga Luyagali. Baagala kuyingira eno. Allah. Rodi yakwateko wona atuula ebbali. Yagamba tetugenda sobola sima tukano kwa wano wetuli kufa kwereere. Tuteekeddwa ogenda waggulu abasirwa tubagane nabo. Ejja kubeera suicide kunde katetera tugenda kuba mu kufa wano. Kati nze kyentegedde kasita bafunye ekifaananyi kyange tebakyalina kye bakwagaza kati beetaaga nze. Luno olutalo lwange. Era sigenda kukkiriza muntu yenna kulugenda mu nze nga ndi bbali. Ayagala funa kisobola musitula. Kisobola musitula agende mu lutalo. Ye banawulira yeetaaga afaafagane nabo. Abeewulira abasobola.
muveeyo kuliko Masheeka, kuliko Sebo Masheeka Mbogo. Ono byanywa byamukuba byasooka ne bimukuba. Tugenda kola kibayita kill box. Economy cabin ye box. Mugenda va maaso, ngenda va mabega. Singa tukikola bulungi ne tubafundiza wakati awo. Bamadafaka bagenda kuba tebalina ngeri gye baswa tusimatuka. Wabula kyonna kyanywedde bulaza kimukubye. Kyonna kyanywedde kimubobonze kimusekudde kimufabba kudde. Mulengere. Uli ayagala kutta muntu kati. Njagala nzita omuntu munywemu ne kumukyuzi. Lindako. Wesewo. We'll take the elevator up. Uniyagamba tuwaita bufe tugenda kulinnya elevator tugende waggulu. Go with you? Ngende nammwe. You go nowhere. Gwe tolina gy'olaga. You stay right. Gwe sigala wano. No way. Nedda sebo. Yes. Hey. Nedda. Yes. I'm not sitting down here. Nze sigenda tuula wansi abantu batandike kunfiiririra. Wuliriza. I need you. Neetaaga obeere ng'oli mulamu. Nkwetaaga oli mulamu gwe. Okay. Yes. Need you alive. Fenna tukwetaaga oli mulamu. Wangi. Are you high? Simanyi bikusekudde. Ng'oyogera nga gwe bibobonze. I feel great. Just simply ono yajja alaba akacupa. Byanywedde anywedde biki. Genda okebera. Kiki kyanywedde? Told Venom. Very powerful. Anywedde obusagwa bw'ekikere. Ate bubeera bw'amaanyi. Layira. Obusagwa bw'ekikere bwe buntuusizza wano. Dete ensooloolo. Basi. Tugenda tukimaliriza. Bano bali mu elevator. Baavaayo. Eri waggulu seba abasiru balemeddeko balimu babaagala kuggulawo. Baafunye embago seka mbago. Mbaga ali ku lujja lulemeddeko. Abali eno bagenda okulengera. Ebuuza bano bali ku ki? Endege tebakyagitegeera. Balaba buli omu akola bibye. Kaakati bano bayiseemu bagguse. Awujja kakyako. Aba akyawoza awujja kaki. Kumbe kawujja kuliko akafumu. Bawulira mbago yagamba lindako. Mbago yagamba lindako. Omukulu afunye ekyanyi. Yamusika n'atomera eddongo. Mumi n'esokeseka munda awo. Jjira we twatandikidde ng'endege eguddemu akabasa. Nga twebuuza ki ekyali kireeseewo embeera. Embeera. Mukulu avaayo. N'akwateko bonagula. Unabagamba la viva mango juice, kajuice kasufu, kajuice kawoomu. Ate nga keeyagaza. Nabagamba mobileshop.ug abakutuusaako amasimu ag'omulembe mugende ku saiti yaabwe. Balinako ebintu bingi bye muyinza okwetaaga. Ku saiti ya mobileshop.ug. Ababeit, nabagamba Ababeit. Ye platform gye tukozesa okusiba. Kaakati unagera okuzza amaaso nga mbago yeefudde seka mbago yeefudde seka mbago wali. Laba no walengera kyakubye ono muganda wange. Kyakubye ono bana balabanga ba superheroes. Banange. Wow. Naye kye bakola abagwagwa. Kye bakola abatumbaavu. Ono yasoka najjako. Yono nakyala ina amaaso baga kiki. Yasituka. Nasoka agamusimba. Unagera omutunuli alindako. Ate ogubadde maama. Nywera. An apex predator. I am Pantera. Nze bampita Pentora. Death cast upon you. Ekisikirize ky'okufa kikutambulirako. So I shall avoid you. Yogera byatategeera. Wangi. To me the ghost. Ebiki? Aba akyayogera amasanyalaze ne gamukuba. Obadde atandise okwasa muno byatategeera amasanyalaze ne gamukuba n'agamboke. Umema akuyiseemu obadde oyasamana nga sibitegeera. Kati umema akuyiseemu. Kumbe si umeme. Seruganda mwennyini yamukubye ensururu ku mutwe. Oli abadde afubutukamu musaayi. Ni olw'okubanga muna ebyamukubye ye abadde alowooza oba amasanyalaze ge gamukubye. Allah. Genda okudda. Okubanga atereera. Mbago.
gwe jangu yamusonseka eri munda kirano ye bwabalaba simanyo bano balimu olwamusoke kumbe mbago oli amusonseka mu kabini jangu bamufunziza engumi efucha engumi munda mu ndege omukono gutawusi okugulu ne bakumenya la haula seka mbago gwe jangu ojiro dai baba bali bagera okulegera abantu bafutuke emisiri ye atogubadde nsonga kyeri eno kiki mutu lyake ebyefuna agenda okujja okulingizaayo nga kyebakola seka mbago abaye ebintu byatabuse dda tuli eno twemamaza naye ensonga zakutedde akati Raise mulabye jangu tukole bulaza jangu tukole abasimu ne bajjayo embwasi amugambe jangu tukole Raise mulabye jangu tukole vaayo mama kano kagenda okugira bwe kati nga sirugana bagenda mu kuba buleti sigambye gwe badde sigenda kuba gobadde ki jagwa mu mbiza abwerere bano bagenda okulengera nga munnaawe kirwadde sebo kizze ne mundu obusiru kikuba ebyasi mu ndege Allah kino kiba kidduka ebbali waabwatuka kapulesa owaye soko jikirize gira yuvinga kirize endege vamu ebyo toyasama kirize endege naawe nabagamba buli lwakubi tubeera ku Vegas skill out buli lwakubi tubeera ku Vegas skill out ebeera silent movie kawempe labaddo genda deyekutte tayagala genda ono yasekula kano ne kasigala nga kekutte ebbali genda okulingizaayo n'agamba oke gwe madafaka kuba entebe nako ne kayitako ne kagenderako man tuto tukide tuli mutwalo tuli mukenda omusatu awogana baatuka ne basooka bagikkakkanya okuva mu fuuti ndowooza emitwalo ng'ena ne bagituusa mu kasanvu kanaana awo ala wayi naawe weetereza okaaba ki tasobola n'ogumiikiriza agenze funa kawewo aba avaayo waliwo kirodi ekyafubutukayo nikimugwa mu bulago niyamukuba bayibuli freeze twala eri kifuleya kyakomawo kyakuba mu liiso waliwo ayingiddewo abakuba bayibo gyafudde ekyokulwanyisa situkagwe kere ennyonyi yeevuga yokka aye ne bakuba omulanga abasiru ono omusaatu olwedde yabadde alina ekisako yagezezaako kitetenkanya ebisajja bibino bikyasituka ebisajja bikyaliwo bikyasituka biwererako nno ddala man munywanya masokoveyo jantulwana olutalo olimbago yabadde amusibidde mu kabini ngenda kwebaza buli omu yenna ali on board atayagadde kunzita abasigadde mugenda kakasa nakyala n'afubutukayo yajja nagenda okuzza amaaso mu kujja kwe yajja ne kamasini akasala embaawo n'amugamba tebakooya kwata gwe buli akwewangamu buli akwekiikamu masini eramule buli akwekiika masini eramule anti mujje abasiru omusajja wujja masini agikuteeka ku luba teriko kuteesa omagwe sokodde ebbali yawo ng'oli value kino kiddangulu omusajja akussaako masini n'akubejjulamu
kati gwe ongalulira omukono maama gwe vaayo. Mukazi watu abali wano kiri kyamuva manju nekisoka kimusogonyola. Yakwata mashini. Obusiru bwe kijja kyatula ku mashini, olubuto yalussa ku mashini. Aya. Waliwo akyayagala okunnenganga. Mwagala okakasa kye bayita omusalamala. Nga si wa miti. Wa mibiri gy'abantu. Kino kiyitamu kigenda. Mwe musoke muveeyo. Allah. Kiba kigenda omwocha nakyala n'asooka yeteekawo. Mukazi watu yessaawo ekyasiba akikuba ye. Katonda wange. Ekyasiba kikubye ye. Kikuba akananka ne kakituula mu maaso. Nabagamba Sneakers Universe UG abagala engatte ez'omulembe, sneakers ez'omulembe, jente ez'omulembe, scholars ez'omulembe, ez'abaana, ez'abakulu, ez'abakyala. Kino kiba kyasama omwana yakisekula masini ku mutwe. Masini ku aba ekiryoke temutya. Masini. Waliwo n'obwedda akuba banne Bible. Waliwo aseba piloti. Kakati. Ono yamugambye endege egenda tuukira wano basobole okufuna emaali. Jasigwe kiwemu eddakiika ntono oba obudde butono. Yino njiraba njirinako katraka. N'abala. Agenda okugira bwati. Endege nga tetuuka. Iye. Ne kuli kwagirabira n'ebula. Supposed to be right there. Ibadde eteekeddwa kubeera wano bannange. It disappeared, but it was right. Ebuuze naye ekituufu kiri endege ebadde wano. Teteekeddwa kubanga ebula teyanyega. Nambula butambuzi n'asooka amuviira. Ono akyali wano yeebuzisa endege kati ebuze eti kati endege ebula etya. Kiki ekigenda maaso endege kati etandika etya okubula? Kumba oli. Yamusekulya bule kyagala be mamaaza. Yamusekula buleti kweyogeza bitakwatagana. Bone bajja. Yatuula. Katonda watufudde banange. Okay. Kasimu ne kavuga. Yakajjayo. Man. Hey, what's up? Ogamba otya bosi yakubye Lukasi. Kyekigenda maaso. Endege eri wakono simanyi. Tuli mbwengula. We're flying. Endege etambula. Are you okay? Oli okay? You sound weird. Kyekigenda maaso. Yes. No. Nedda. No, I'm definitely not okay. Definitely siri okay. I haven't been for some time. Kumaliyano ddala ebbanga eriwera siri okay. And I am sorry, and I promised. Nsonyiwa nakusuubiza nti ensonga ngenda zitereeza. Was contingent upon you bringing me the gold. Era ng'agamba nti ddiiru yange okusobola okugezaako tambula yabadde contingent, kwegamba yabadde yeesigamye ku kyagwe kuleeta ghost gwe okusobola okufuna kye weetaaga. No. Mugamba naye omanyi nedda. Sigenda sobola kuleetera ghost. Togenda mundeetera. Well, I am still willing to honor our agreement. Nkyayagala ngezeeko otuukiriza endagaano yaffe. As long as kasoba ng'otuukiriza ki kye twateesezaako. Kino kyo njagala nkujjukize. Did you see a device? Simanyi walabyeko ku device. Like a device ng'efaanananga. Neuronet. Connected to the plane's mainframe. Ngeri connected ku mainframe y'endege. Aha. Something that could expose your whole supply chain. Maybe the fact that you use child labor. Yagamba kyo kisobola okugezaako okuexposinga bye mugenda maaso n'okola. Okuexposinga abakozesa abaana abato nga babakozesa mbuddu. Something like that. Ekintu ng'ekyo. Ekyebuzibwa kyo kirina oba nedda. Anti nedda. No, I haven't seen any. Sinaba kirabako ekyefaananyiza ng'ekyo ky'oyogedde. Mwana. Dumb son of a bitch. Nego gwana gwa malaya. You just threw away your fucking. Okimanyi nti ekitaasa obulamu bw'okisudde ettale.
easy. Okay, bye now. Kale weera abaseetaaga kumpogganira. Find a manual. Figure out how to land this thing, but I twetaaga tufune engeri gye tusobola okukkakanya endege. take a flight class once. Kaakana. Ntegenda kwetaaga piloti. Wow. Nabagamba Diamonds Pre-Primary School abasiikani bamukimbejja. Tetugenda kulaninga mu San Francisco sikyo? Tetulina cruise kulaninga mu San Francisco. Basiikani bamukimbejja e Buddo. Diamonds Pre-Primary School. Lucas wange. Thank you. Yamugamba weebali. You're a good man. Ekisookera ddala oli musajja mulungi. God damn it. Katonda wange. Kikyati buzibu ki? You're gonna ruin this by being sentimental. Ogenda kuonoona ensonga zino otandise okubeera sentimental. Okay. Kale fine. No help at all. That's more like it. Baabo. Isha wange. You saved me too. Nawe wantaasizza. Zize zeke yakutaasa wabula nawe wantaasizza. Wa. Mbajjukiza abayitibwa aba Deuteron. Bw'oba okimanyi weetaaga okwewola omusimbi. Bayitibwa aba Deuteron. Namba z'essimu kwe ziri ku screen ya sinema. Oba ku screen zammwe awo. Just kye beetaaga kwate kubagenda ku yafeesi zaabwe basobola okubulira details zonna. Kusako ekibeetaaga okusobola okugezaako okufuna ssente. Bagaba ssente okuvira ddala ku mitwalo 10 paka ku miliyoni 5. Bayitibwa ba Deuteron. Ono genda okudda engulu bw'ati okutambuza amaaso. Abadde alowooza ali mu masekati g'eddwaliro kumbe balina we baamutadde basooke bamujjanjabe. Naye nga gyali kitokota. Wulira mundu evuga. Ye kitokote mundu evuga eri serious evugira ddala. N'akwate kubona abwayo. Mundu agiwulira etokota. Kati wano weebuuza kati ate no tuli luddawa. Oba weebuuza tuli wa Lucas omaze n'ozuukuka. Ki ekigenda maaso? Amawulire amalungi nti tofudde oli mulamu. Ate amabi. Anti amabi munaye ensonga tezinnaggwa. Tukyalina entalo ez'okulwana. Buterevu ne Kabaka n'asembera Kagala n'agamba Vijay Hospital shows nga bulijjo. Tugenda kuzaamu akayitibwa Demon City. N'abagambye ka Demon City nako ka action pack tubale katanise paka gye kagwera. Ate nga kasema kapya. Tewali stress kubagano kuba lwetandise paka gye gwera. Ninga ate na Career opportunity, the one that never knocked. Every job I offer used to keep you up the dark. Career opportunity.